Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati waliwo omwami eyambuuzizza, waliwo omwami eyambuuzizza ng'abuuza bo eddagala eryo balikozesa batya ery'okweyambulula wamu n'ery'emikisa. Kati gwe omusajja wuliriza bulungi, bw'oba oyagala kweyambululako tekirina buzibu, naawe obeera osobola okukikola bulungi nnyo. Mukimanyi omuntu yenna oteekeddwa okunaaba ku ddagala eryo erikwambululako ebintu ebitali birungi ate n'eryo ery'emikisa, naawe osaanidde okunaaba ku ddagala lino. Kati gwe omusajja yabuuzizza, nkusaba ofune ebintu bino: funa akazunzanjuki, ofune mukoka, amazzi ga mukoka, ofune omunnyu oguli natural salt, ofune akambula. Womala obifuna ebyo nga bw'obifunye bigenda kuyamba ku nsonga y'okwambululako ebyo ebitali birungi. Kitegedde biyengere wamu bulungi nnyo. Womala obiyenga funa woonaabira, naye naabira tonaabira mu nnyumba, tonaabira mu kinaabiro, naabira bweru wa nnyumba. Kyenkusaba funa wodda ebbalibbali woba onaabira. Kati wobeera onaaba ebintu bino nkusaba obeere ng'olaamiriza. Wobeera olaamiriza, njagala olaamirize bw'oti: njagala mukoka ankokooleko buli kimu ekindiko ekitali kirungi, mukoka ankokooleko ebisiraani, ankokooleko omudibo, ankokooleko obutaweebwa, ankokooleko olutwe, mukoka ankokooleko buli kimu ekindiko ekitali kirungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo bw'oba okola. Akambula kanyambululeko byonna ebitali birungi, oyogere by'oyagala okwogera byonna. Omala ogambe nti kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bwe kityo bwe kiri eri ddagala erigenda okwambululako ebintuntu ebyo ebitali birungi. Kigenda kuba kikuyamba bulungi gwe omwami yabadde abuuza. Eddagala eryo osobola bulungi nnyo ddinaaba ku nsonga eyo ey'okwambululako ebintu ebitali birungi. Leero eddagala erisoose osobola oddinaaba ekiro, tugeze essaawa 5-4. Kati ate lino eddala ly'osobola oddinaaba budde obw'okumakya. Nkusaba ofune mavi ga mukulu, ofune muweebwa, ofune kayaayaana, ofune amata, ofune akasekera, ofune mikisansangwa, ofune mukasa, ofune ebbombo. Omala obifuna bulungi nnyo ebintu ebyo biyengere wamu. Omala obiyengera wamu, nkusaba nabyo binaabe obeere ng'oyogera. Osobola okugamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala boosi wange abeere nga nsekera. Njagala mukama wange abeere nga nsekera. Njagala mukyala wange abeere nga nsekera. Eddagala eryo ly'oba onaaba kwegamba lyangu. Ebyo bye njogedde byangu okufuna, si bizibu. N'obeera oli mu kibuga obeera osobola obbifuna. Eri lifune obeere ng'onaabako. Bwe kityo bwe kiri. Kuba wabuuzizza nti naawe lino eddagala osobola oddinaaba. Kati njagadde nkubuulire bulungi onoonye ebyo obeere ng'obinaabako. Kigenda kuba kikuyamba ggwe omwami. Binoonye mpola mpola, obifuna obiyenge bulungi byonna, obinaabeko, kigenda kuba kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'okunaaba ku ddagala. Bwe kityo bwe kiri. Baagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.